Lisa Mwagala akola okunoonyeza ku bubi bwa ssente n'okuzuula ababidde okuva mu ofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti olwaleero atuyanidde mu kkooti nga bannamateeka b'abavunaanibwa bamusabye ebibuuzo ku bikwatagana n'ebbaluwa Inginiya Abraham Byandaala gye yawandiikira ya minisita w'ebyenguudo Inginiya John Byabagambye ng'eragira abaali bakola oluguudo okugenda mu maaso okukola. F5 Senketo yabadde cross examining investigating officer. Munnamateeka wa Byandaala Nsubuga Mbirwezekeri alagidde ebbaluwa n'esomwa mu kkooti era nga yali eraga nti gavumenti ya NRM yali emaze ebbanga ng'eyagala okukola oluguudo olwo. Abuuziddwa lwaki evunaana Byandaala n'aleka Byabagambye eyassa mu nkola ebyali mu bbaluwa. Ffe bwe kikwatira ennyo ku keesi yaffe ye background ku bintu bino engeri byonna tebayimiriza emirimu bagamba Byandaala yalagira nakinaki then the allegations nti bano bafuna contract. Kizuuliddwa nti kampuni ya Yetawu Mississippi ekola enguudo si ya bicupuli era nga n'ambasada wa Uganda mu Amerika Perez Kumunanire yawandiika ebbaluwa okuva mu Amerika ng'akasa nti gy'eri era ng'asaba gavumenti ya Uganda okugiwa omulimu. Bano bagamba nti waaliwo fraud. Kampani newakuwadde ng'emu egamba Yetawu Mississippi endala Yetawu Florida. Yetawu Mississippi yafuna omulimu but then ne bacreatinga kampani endala era amateeka kiri alaawo. Nsubuga Mbirwe ebbaluwa eno agitadde mu kkooti ng'ekizibiti era n'asaba oludda oluwabyo okuleeta ambasada ng'omujulizi waalwo kyokka abawabi bwa gavumenti ababadde mu kkooti kino ne bakigaana. Omulamuzi Giridde omusango agwongeddeyo okutuusa nga 3 omwezi ogujja. N'omulamuzi wa kkooti ejulirwamu ekola ku byokulonda ku Trade Tower Patricia Waiswa Basaza agobye omusango w'ebyokulonda kwa ssente wa LC ey'okutaano owa Kakumiro District Paul Apuli Semanda gwe yawaabira munne Joseph Sentayi Senkoso eyawangula okulonda kuno. Kkooti ejjuddemu abawagizi babiri bano era nga ne bapulidde baabwe nabo mu kkooti babaddemu. Omulamuzi asinzidde ku bujulizi obwaleetebwa kugoba omusango guno ng'agamba nti oludda olwabi lwalemererwa okumatiza kkooti ng'okulonda bwe kwetabamu obubi bw'obululu okutiisatiisa abalonzi era n'awakanya n'ekyokugamba ti Sentayi teyasoma. Omulamuzi Basaza akomekkereza alangiridde Sentayi nga eyayitamu obulungi ekisanyidde abawagizi be ne bamusitula mu bbanga. Olwaleero agusaze nga ngusinze so mpulira essanyu lingi nnyo. Akalutu akanoonya bulungi tetwabulaidinga abantu nga badde bakigamba. N'abatuuze b'e Bukasa, Namataba, Kito n'ebitundu ebyetooloddewo abagoba ku ttaka ly'ebibira olunaku lwaleero bakutte olunaku olwokubiri nga beewandiisa kkooti ya Trade Tower mu maaso g'omuwandiisi w'emisango ku kkooti eno Alex Ajiji nga bwe baalagirwa kkooti. Basoose kkayanira bweru wa kkooti ng'abamu bawakanya ekyokwesondamu ensimbi za puliida nga tebannamulabako wabula ng'oluvannyuma bayingidde ku kkooti. Olw'obungi bwabwe basoose kukuumibwa mu kifo ekimu obwedda bwe bava okutwala ebiwandiiko byabwe okwawulamu abatuufu n'ab'ebicupuli kyokka nga bano ebibuuzo bibayinze okubadde n'abatamanyi bakulembeze baabwe babatwala. Abamu kwe twogeddeko nabo basabye kkooti ebeere n'ensimu gye bali era ne bategeeza nga bo batawakanya nkulaakulana ya gavumenti wabula nga basaba kubaliyirira nga bannayuganda ate abanako. Kakati ffe abaagula ne tuteekamu ezaffe twetaaga gavumenti ne human rights tunulemu ng'eddembe lyaffe ery'obuntu tusobole okutukukopaaseti nga bwe beekola puroguramu zaayo. Twagala tusasulwe. Judith Nalugwa ne Senfuma Jesus Innocent be bakusakidde gwe mu Bukedde TV.